Kyagulanyi bagenze maaso n'okulabika nti bamulabudde mu kibuga Gulu wetwogerera essaawa zineno agavaayo ow'amaggwe okusatira obunkenke bw'amaanyi nnyo wakati nga abamu ku bakulembeze ku sayidi eri Bobi Wine bamulabudde ne bagamba nti tokola obuvuyo tuteekawo embeera mu kibuga Gulu wabula emboozi endeese emboozi nannyingi nnyo olunaku olwaleero nga enkyalwa mukaaga Bobi Wine Gulu eno alinayo ebyafaayo abajjukira obulungi mu August 2018 ono musajja mukulu yaleetebwa eno nga alina emiggo era ensi ebiseera ebyo yali shocked kitegeeza nti kino ekibuga abajjukira obulungi ndoza yali omulamuzi ayitibwa Guti Bobi Wine yawozesebwa nga alina emiggo mujjukira nti akafaananyi akatambula ennyo kakukolaba nga Babi Kyagulanyi amusangula amaziga mukazi wattu naye yali amaze ebbanga nga agamba amunoonya bampita no Hannes kati bino biddiridde olunaku olwayo nga omwogezi wa amagye ga UPDF Chris Magezi yakamala okuba nga ateekawo warning era mu bigambo bye njagala bikuyitiramu tubiyitiramu mpolampola ono yamulabudde n'amugamba nti olulimi luno lwakozesa kati nnyo kanzije nkuba ebigambo bya poliisi Bobi Wine luno olulimi baamuganye okulwogera ulirizamu katini bwe twogerera abasirikale bonna bali wano emukono tebaliyo ekampala tebaliyo oba mubitegeera saawa zino bali wano njagala muve wano nga mumanyi bano abasajja tebamala kutukakanya wuliriza bulungi eno constituency erimu ebyalo 52 si bwe kiriwa na Sempebwa eno constituency yokka Uganda yaffe erimu ebyalo 7,700 Uganda erimu ebyalo bimeka 7,700 abapoliisi bonna bali mu Uganda tebawesa yadde 5,000 abasirikale bonna abali mu Uganda tebawera wadde 8,000 ekitegeeza buli kyalo ne bogamba bakiseeko omusirikale oba ow'amagye. Chris Magezi ebyaddala mu bigambo bye yatandise bati n'agamba nti ebigambo oba n'olulimi olukozesebwa NUP president ayitibwa Bobi Wine ebyagamba nti ye kyakwenyamira nnyo era kinakuwaliriza ddala agamba nti it is ill-advisable toxic shallow in logic kaba kategeeza ki kiba kitegeeza nti obonga bakozesa butini mu kulowooza mu bigambo byagenda okwogera ate nga bya tabbu nnyo biri dangerous agamba nti security forces bonga bo babikondeminga era babivumirira okulaba nti message eno eri emabega wa bino ebigambo ate embi nnyo era bo bagamba nti tejja kubanga etwala eggwanga no maaso era ne bamulabula obutaddamu kubanga akozesa ebigambo model bwezito agamba nti ekisinga okubanga kikwasa ennaku ono omwogezi wa poliisi alabula Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine amugamba nti ebigambo bino bi inciting violence jukira ku inciting violence musango njagala ulebu nnyo and era nga luno olulimi lugezaako okulaba nga lupromotinga embeera embi eyinza okuba nga ereetera abaana bato abavubuka okugenda mu mbeera eya violent bakonfrontinge abakulu ab'ebyokwerinda uliza bunnyo ayongerako n'agamba nti ebigambo bino bya bulabe nnyo era bo tebagenda kukkiriza kulaba nga ate embeera eyo etuukawo olw'ensonga nti balina examples bayinza okuba nga bamulagirako. Chris Magezi agamba nti Kyagulanyi Sentamu Robert wano muwulizeewo bulungi nnyo agamba nti and recalling history of instability, it is inconceivable that an aspiring national leader would seek to undermine the credibility of the country's security forces, the foundation upon which everything else thrives. Jagaloza bulunyo agamba nti kyannaku nnyo era ayagala okubanga agwa Bobi Wine amagezi nti ebyaddala talina kubanga abayisaamu amaaso era agamba nti amagye g'eggwanga lino g'amaanyi nnyo galina obusobozi okulaba nga gakola byonna ebisoboka okulaba nga bagezaako okubanga batangira embeera ey'obuvuyo eyinza okujja mu lino eggwanga. Gavumenti tesobola kusimattuka kuvaako buno bubonero bungi bwe nnyinza okukuwa ensiko bagingira 27 ne bakomawo 27 wasigaddewo bameka ebyo bitegeeza kusimattuka kuvaako yasigaddewo ali myaka emeka kati nensasira nnyo omuvubuka amwekutteko olwekwata olujooga buli muntu myaka 22 28 ovume buli kiramu otulugunye buli kiramu nga wekutte ku myaka egigenda mu 9 oba otegeera ddi okuba muno wa 27 wasatumu kuba oyambadde kyenvu owaani owa musajja mukulu w'emyaka 9 waliwo byo batotegedde obuyinza tubuzeeyo erinnyini nsi byonna yabimala atwagaza ki
kumukkiririzamu olukkirizo olutamubuusabuusa. Atwagaza ki kwettanira byonna ebimusanyusa? Atwagaza ki kwekoma ku mazambi? Wallahi amazambi gakiri. Nayegerako n'agamba nti tewali kutiisatiisibwa kuyinza kubanga kubaleeterwa kati oli waabuliza lwaki ate okay kakalekaako n'agamba tewali kutiisibwa kuyinza kubanga kubaleetebwa era oli najja n'amugamba nti ebyaddala gajja kuba mawulire mabi oyo omuntu ayinza okwetantala okubanga ateekawo embeera embi eyinza okusajjula ebyokwerinda by'eggwanga. Era n'agamba nti omukulembeze wa NUP bw'abanga ayinamu okubuusabuusa kano kawulire, if NUP leader is in doubt, a consulting Al-Shabaab mu Somalia, a consulting ADF, a consulting ba CODCO, yes, mu ddwanga erya Congo, oba a consulting Joseph Kony amubuuze ki ekyaliwo erira, kiki ekyaliwo mu biseera ebyo. Amuwadde examples nyingi nnyo n'amugamba nti bw'abanga ayagala okubanga ateekawo embeera ajja kukimanya enti bo si baakusenika mannyo. Omwogezi w'amagye g'eggwanga nga alabula Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba the modern day Alice Lakwenas or Cherumira Mutimas of the Rwenzori region who recently similarly confused young people into reckless misadventures have no place in Uganda's progress. Ate wetwogera wano omusajja mukulu nassaako omukono Kano Chris Magezi kati njagala okulage ne zino ne bino ebigambo byabano abantu ba NUP nabo bagamba nti naffe tulina endowooza bwete. Ebigambo Bobweni nga bw'atera okubyogera ebyo bye bimuzaalidde akabasa ku ssajja omugezi wa poliisi era n'amuwa okulabula okugambibwa nti kwandibanga kwe kusembayo. Kyekiddako tujja kuwa embeera esinga bigambo bye ate tewali kyetwogeddemu yadde kyetugasseemu kyetuggyemu. Kyagulanyi bagenze maaso n'okulabika nti bamulabudde ku kyokugenda maaso n'okuba nti ategeeza bannansi nti abasajja batono kakati okumulabula ne kuba nga kuvuddeyo bamugambye nti please ebigambo byogenda maaso n'okuba nti okozesa bya bulabe. Kyagulanyi bamugambye nti ebigambo by'okozesa bya bulabe era amagye gabiwulira bulungi nnyo nnyini ddala. Byonna byogenda maaso n'okuba nti oyogera tubiwulira era tubiraba era tulowooza nti tusirise. Kano Chris Magezi acting UPDF spokesperson akola ng'omwogezi w'amagye g'eggwanga ejja lya UPDF ye Kano Chris Magezi alabudde Kyagulanyi Robert Ssentamu n'amugamba nti please byonna byogenda maaso n'okuba nti oyogera tubiraba nti bwe yali ayogera ewa Kiso byayogera baabiraba era bwe yabadde ayogera emukono baabirabye ne bwe yabadde ampuliriza mu Kampala jjujjuuzi baabirabye. Bwe yagambye nti they are not enough to overpower us, tebasobola tuli bangi basinga. Aga nti muli bangi bali emitwalo 5 tuli obukadde 49. Akati message eyo UPDF ejanukudde negamba nti ebigambo byayogera biri very unfortunate, biri toxic, nebagamba nti biri shallow, in logic and dangerous. Byabulabe security forces babivumirira ebigambo bino byagenda nga ayogera nti n'olulimi lwakozesa era nti luyina okumekereza ayina okistopinga mangu ddala nti byayogera byandamayininga credibility ya security forces y'eggwanga lino era nti bigenda maaso n'okubuzaabuza abavubuka okulowooza nti basobola okwenganga amagye. Bw'atyo bw'ategeezezza. Kaakati ono atuuse n'okugenda maaso n'okuba nti alabudde Kyagulanyi n'amugamba nti bw'obanga otubuusabuusa nti tulina maanyi. Kyagulanyi bw'obanga obuusabuusa UPDF nti terina maanyi genda ofune akatabo akalimu UPDF ogisomeko bulungi ogitegeere. Bw'oba oyagala okukakasa nti UPDF y'amaanyi tunuunako kye twakola aba Al-Shabaab. UPDF kati yeyogera egamba ni Kyagulanyi bamugambye nti bw'oba oyagala okumanya nti tuli b'amaanyi buuza aba Al-Shabaab. Bw'oba oyagala okumanya nti UPDF y'amaanyi era buuza aba ADF. Bwe kiba tekimala buuza abayeekera babayita bakoddeko bali Congo. Sinakindi osobola okukubira Joseph Kony essimu n'omubuuza nti owa UPDF kyeki. Ate era n'ekirala nera kwena yaliyo
ebyokulabirako nga baleese bingi. UPDF ereese ebyokulabirako. Bamuyita Kano Chris Magezi, yamyuka omwogezi yakulanga omwogezi w'eggye lya UPDF. Bamugambye Kyagulanyi nti era jjukira ne kula kwena akubuulire. Kirumira mutima mu Rwenzori region nabo osobola obeebuuzaako. Awo ojja kuba otegeera UPDF kyeki. Kaakati nga tonna bagenda maaso nokuba nti ogamba abavubuka nti simanya musobera UPDF batono. Sooka obuuza ba Al-Shabaab, obuuze Koni, obuuze bakirumira mutima, obuuze abakoddeko, obuuze ADF, ojja kutegeera UPDF entuufu yaani. Kalulu UPDF emaze okulabika nti emulabula emuga ebyogera tubiraba naye nga tonnaba kugamba abavubuka kwenganga UPDF n'olukugamba nti tuli batono tetusobola. Sooka ogende maaso n'okuba nti weebuuza ku bibinja bye tuzze tukurashinga okuli ebyo byonna bye nkubuulidde wenna ataddeko paala. The inside story.